Ensangi zino buli lw'oyogera ku kyalo Komamboga abantu buli omu alina byakijjukirako wabula ng'okusinga kijjukirwa nnyo olw'ebyo ebyaliwo nga 23 Oktoba 2021 abaseddekezi bwe baatulisa ekiteeberezebwa okubeera bbomu ku bbala ya Samuel Lule mu zooni ya Kwata mu budde obwa Kawungeezi ekyaviirako abantu 3 okulugulamu obulamu era ekikolwa kino kyalangirirwa ab'ebyokwerinda nti kyali kya butujju. Ekitundu kino eky'Ekomamboga kisangibwa mu ggombolola y'e Kawempe era kimanyiddwa nnyo okubeeramu ebifo ebisanyukirwamu bingi era kimu ku bifo ebisinga okubeeramu awalirwa ennyama ya mutambuza ddembe oba mmwe gye mwakazaako eri ebinyaanyanya. BBS Terefayina ng'ekyagenda mu maaso n'okujaguza nga bwe giweza emyaka 8 ng'eyugumya amayengo g'ebyempuliziganya ebikujjuko byayo olunaku olw'enkya ebitutte Komamboga ku bbala ya Matrix Rongi. Abatuuze b'e Kawempe n'okusingira ddala ab'Ekomamboga buli omu alina kye yenyumiriza mu Terefayina mu myaka gino 8 gy'emaze ng'ebaweereza. Eweereza pulogulaamu zo mu lulimi olwaffe Oluganda lwe tumanyi wakati sijja kugenda ku ya Luzungu ate ntwalira obudde bungi okukirowoozaako kyeyogedde. None eky'Oluganda ekyoga sinya kisirowoozaako. Buli bwe tuyise nga aba BBS bazzenga misinde ne balaga ensi eno biki ebigenda mu maaso mu kitundu kyaffe. So mu ekyo ffe tuyozaayoza nnyo BBS oluvannyuma lw'okulaba nti newezezza emyaka 8. Twesanze nga BBS kitukakatako okulangirako okukolerako pulogulaamu zonna kubanga tukitwala nti Terefayina eridde mu ndala. Buli wootuuka nga waliwo ekibadde ogenda okulanga omusasi wa BBS omukola ki? Ebikujjuko bino Terefayina yasalawo okubitambuliza ku mulamwa gw'okulwanyisa obubenje ku nguudo obuviirako obulamu bw'abantu okulusuulamu akaba. Eggombolola eno yeeyitamu oluguudo Mwasanjala olumanyiddwa nga Northern Bypass kyokka olw'okuba nti ebidduka si bingi ebirweyambisa kiviirako buli aluvugirako okuvuga endiima era abantu abasinga okutomerwa ku lobe babatambuza ebigere. Abatuuze e Kawempe buli omu alina kyalowooza ekiviirako obubenje mu ggombolola eno obuviiriddeko obulamu bw'abaagalwa waabwe okulugenda. Abantu batambula nga batamidde kati kawunye mutakyaliwo ebintu nga weebityo. Nekirala obupande bw'oku kkubo obumukale babubba oba tebabuteekawo. Abantu bajjamu omusolo ng'omusolo gwe bayita ogwa property tax gwandibadde omusolo ogwo nga gudda mu kitundu okutereeza enguudo nga zino zolaba ez'ettaka zino. Naye property tax ate bwe tumala omumukuŋŋaanya n'atuuka eyo bakama baffe bamukolamu birala. Naye ekisinza okuleeta obubenje nguudo mbi. Kati oli asobola okuba ng'avuga ekidduka nga gwe tomanyi nti ng'omanyi amanyi n'obamuwa indikeeta oluusi n'akola ki n'atagiraba n'atomera. Wano weenyimiridde ge masaŋŋanzira g'e Bwayise awaateekebwa ebitaala emmotoka ezimu okusooka okulinda zinnaazo okusala n'oluvannyuma nazo ne ziryoka zeeyongerayo. Wabula ebituukidde olwaliro ng'ebitaala ebyateekebwa mu kifo kino tebikyakola ekirowoozebwa nti byemu ku biviirako obubenje obutaggwa mu kitundu kino eky'e Kawempe. Enguudo baakola nfunda, ekirala ebitaala ebiri ku nguudo tebikola. Bino bye baakatuteerawo ebiri ku Gayaza Road ne ku Bombo Road ku roundabout bwe byakamu essaawa 2 essaawa 3 nga bivaako. So kiba kitegeeza kitebigasa muntu wajjo wa bulijjo. Naye singa ffe ssente zaffe tuzekuŋŋaanyiza mu property tax nga tuziza mu bitundu byaffe enguudo tujja zikola n'obubenje buggweewo. We buzibidde ng'enteekateeka zonna ziwedde ku kifo kya Matrix Rongi e Komamboga awagenda okubeera entujjo ya BBS Terefayina. Magi Kalungi amanyiddwa ennyo nga Tina nga mukozi mu kifo kino atubulidde nti abadigize bokka be balindiriddwa kubanga bo buli kimu bamaze okukiteekateeka. Security eri tight, ekifo twongedde okigaziwa. Ebyokulya ebyokunywa sisuubira nti banaasobola obbimalawo ate ebyokunywa mostly whisky zigenda kubeera ku discounts. Ebyokulya bingi ebyennyanja enkoko n'abalya kali akanyama kaffe weekali wano eno. Ate BBS egenda kujja n'abayimbi ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo okuyingira kugenda kubeera kwabwe ekitegeeza okubalaba bagenda kubalabira ku bwereere. Pulogulaamu za BBS Terefayina olunaku olw'enkya zaakuweerezebwa butereevu mu bitundu by'e Komamboga omugenda n'okubeera omupiira ogw'omukwano wakati w'abakozi ba BBS Terefayina ne bakafulu mu mutimbagano bayite ba TikTokers. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, agesigika.